Anna aratuganiriza kuri gahunda zawe ko by'umwihariko turitsa ku iyo ndirimbo nshya Gloria ya Bugi wani atusobanurire byinshi kuri yo umwana yakuna mawanu narulaga akabere Gloria Bugi niyo mazina yawe yego asanzwe aya na amazina Bisinze Gloria amazina gemanya niyo mazina asanzwe sewo so kuyaza nero zinotya nkakumuha yego amazina ge makasi zina ryanjye Bisinze na yesebo Bisinze wano yali Rwanda ibirenze ibi mu 1999 ni yakangahe yawe ni ya gatatu myaka 3 yali na mu 1999 umwaka ushize nedda mu 2010 ariko ali akayimbire myaka 3 iya mbere yitwaga gute myaka 3 kitegeza ki myaka 3 myaka 3 oba naku 3 myaka 3 a Gloria Bugi myaka 3 yali yakayimba mukano ka video Sinti aline myaka 3 omanyi Gloria Bugi azikiza dana n'abatanzi waliwo akantu ke balaga aromatic ne bamuyimbira sosolya watafa tuka kulyengedde kati nafunya omubiri gunda bisange ekyokulya gwe wali tosuubira nti oyinza okusaba mama nyabu ensi yonna eyayaana wamuna myaka 3 ate sewo kati yembalasi eri mu kibuga wamulabye ku comedy sito ya performance ku comedy sito nengamba banayo no Gloria Bugi yinanga ali bugi naye abantu tebagaliza kati omuntu eyakunamye ku comedy sito kati abantu bagera ku comedy sito ye performer wayo akyasinze banchawa naye Gloria Bugi akunamye mabega ne maaso bakore bichamu abatabani naye kati Gloria Bugi abatabani ba Farao ku kyobalaga oyagala bakole ki aliyeni yali anirule okoze ekintu ky'okubeera ku musalaba okukunamya Yesu n'agamba ono Yesu musalamu asose najjanga ekirabo kya Valentine ne bamusaba okulula luli abadde atuleetera ate luli atuleetera enjiibwa ejjuba yalese ebintu bino nga biri satani magezi gawe embulemo luli abadde atuleetera nte luli atuleetera enjiibwa ejjuba kati yalese ebintu bino nga biri satanic to me they look satanic devilish concept zino wembule nange no wembule oyo nasooka mulaba mukapalaga nga azina amazina ge ekyuma ekirima enguudo nga kaana kato by the way naye these things that are so devilish I think musigale munjiibwa n'obubbo kati ate ogenda ku ddiini eddiini is a very big institution to attack wadde oli ali anirule but anyway bibyo anirule tekola Katonda so but Alien Skin, what you did is total mockery. Okutta enjaga oba njaga oba abadde onywa kaki oba abadde okozesa sigala I do not know. Okutta enjaga oli ku musalaba bakusibye nga Yesu oli mu kukommontera njaga ku musalaba. It is called mockery. Abantu abakola ebintu baba bazanya movies abantu banja babikoze abakatoliki abalokole ne bazanya ogwa Yesu ne bamuteeka ku musalaba but they are always trying to project Yesu ebintu byakolanga Yesu waabwe. Nti Yesu bamusiba ku musalaba ne bamutambuza ekibuga kiramba ng'omuntu yewaddeyo okulaga abantu nti Yesu ye n'embeera gye yayitamu. Naye ate gwe okudda ku bintu ebyo n'okwata enjaga n'oginywera ku kusimanya prosi yaabwe. That was total mockery. Abana ba Fangoni, we understand you love Alien Skin. We understand that you're there to fight for him. Naye ekintu we kiba kifu oba we kiba kibi kibeera kibi. Tobeera ate diehard n'obutala buwutaazi. Tobutala buwutaazi. Ekintu ekibi kibeera kibi. That is mocking one's God. Had he been doing something nice or
preaching n'agamba bannaye nali mu ddiini eno saagifunamu kibi nandibulidde naye oli ku Yesu mbu Yesu oli oyambadde nga Yesu oli mu kunywa njaga. That is not how it works. Ate wabadde namungi w'omuntu owagira dieta. Omusajja yayimba oluyimba lumu baluyita nzegira dieta. Doliwa. Loliwa. Luyimba ki? Ayina oluyimba. Naye yayimba paati emu nzegira dieta. Awalala bayimba wali tuli masannyalaze nzegira dieta tuli masannyalaze. Gladiator nono muyimbi mulungi. Niyo oluyimba lwenawulidde ng'ayimba ne Chameleone. Ekizibu ekiri ku Gladiator kiri kimu. Tamanyi butya bw'alina kozesa ddoboozi lye. Abantu abalina eddoboozi weeriti bayimbira nnyo mu dduo nga waliwo wa Sweet Voice gwe nojjamu ne Bridges n'okoonamu. Kati ekyo onookitegeera kyekizibu ekyalinga ne ku Wizo ng'ayimba yekka paka we yazuula rediyo ne bakola blend ennungi. Kyekimu ekyali kuyiya Moze ne Ziza Bafana wadde ate Ziza Bafana yali versatile nnyo nti ne bw'omu asobola oyimba. Okitegeera. So Gladiator just ayina ensobi z'akoze, but I think that is the price of being famous. Kaka kati baako okubana nti kati erinnya Gladiator mweliri mu bantu. Kati lonchi kasiteggwa. Kuba yakoze lonchi y'oluyimba lw'amasannyalaze nga lulina views emitwalo 3. Bantu bakola lonchi nga oluyimba lulina views million plus. Kitegeeza oluyimba lwabadde terunabakola ki? Konnyikira ate najja mu ngeri ya beef. Yajja mu ngeri ya beef naye ate mbuno ng'alinga azze okumalawo beef. Kuba nabeeranga awo nga bagamba Makindi waliwo omuyimbi. Olaba bonna balina eggaali naye waliwo eggaali ya Gladiator y'amaanyi yagase palasonali yeni ezikuba zonna. Nangamba omuyimbi oyo alina eggaali esinga amaanyi yavuddewa. Bagenda lompa nti wa gold biki ngendo laba ebimutambulirako ne ngamba ono omuyimbi. Bagenda kumulya paka SFK bagita Sifu Management. Kati yakoze concert yakoze birthday oba get together. Kuba yabadde get together. Nabadde njagala byogerako benkola nabo ne bangamba omusajja ateekamu akasente naye kati nze nkolera abantu sitera nnyo kulya kasente. Sajja yankwata omukono mubuuza owaye tubulire ku concert Gladiator nazannero zanne onzija omugaati mukamwa. Ngamba naye ate mukama wo wandimutaasiza obutakola loosi. Muleke bw'abatakola bino bya kisiru tetujja kulya. Ojjawo olusaniya lwaffe tulyewa. Kalunsambulira wayinza okubanga bwe yakola ki? We yavaawo oba waava. So, what do I have to say? Bali mateeka tebali mateeka. Tebalina tteeka lye baamenya. Ekyokubeera mateeka kye simanyi. Ne waliwo okugamba nti tewali tteeka lyenkoze eki lyemmenye. Naye ekyatuusiza kati kyamaani Nyanzi okukwatibwa nga ina bibannyonnyodde. Ofiisi za Nuupu okulumbibwa, ebitongole by'okwerinda byonna ne bikola saaki ne bimenya enzigi ne bikola ki byonna. Katiisaamu ffe ng'abalabira ebintu ewala tusobola okulaba nga interest y'omulabe esobola okubeera nti ekibiina kijjibwewo. Si bwe kiri? Kabadde ako kasobola okujja nga n'okukwewozaako kizibu. Manyi waliwo omusango gw'okola oba ekintu kye bakuteekako ng'okukyeggyako kizibu. So tetunnamanya ripooti ki ebyokwerinda by'ebigenda okuvaayo nabyo. Naye whatever they can say, ekirungi waliwo CCTV camera Nuupu erina bannamateeka bangi, but omuntu atakwagala oba omulaba. So omuntu nga takwagala tomuwa chance kwolesa butakwagala bwe gy'oli. System ngikozesa nnyo.
nga nze ng'omuntu Nero bwe mba nina omuntu gwe saagala oba omuntu gwe nninako obukyayi I avoid that person. Mba saagalawo mbeera yonna etuyombesa tutandike okujjayo obuteetayagala bwaffe. Twerevo nti nze wemba sikwagala osobola n'okunninnya ku kigere ne sikugamba kuŋŋamba sorry. Kuba oyinza okuba okyaŋŋamba sorry ate ne twekuba. So nkuleka n'onninnya n'otambula n'okola ki? N'ogenda. So embeera eno ndabanga already Nuupu nkoko njeru wadde kala zaayo za red. Nkoko njeru ndi buli akagimansukako bajja kukakuliriza. I think tusobola okukkiriza that some statements ezikolebwa abantu abamu zireetawo ensonga lwaki oli aba akutuusaako obukyayo bwe bw'obukyabwe bwe abulina buva ku ggumba kwe buli era anoonya waggukisa ekiruyi kye. Mujjukira nga Nuupu ejja okubeerawo. Okimanyi twagenda mu kaluka 221 nga 221 nga Nuupu eri wakati w'okuwoza oba yabbibwa oba yagulibwa. So a mistake oba ekintu kyakoleddwa nti kati tusobola okuddayo mu mbeera eyo ey'okubeera nga tulina kusooka kwegayirira Nuupu okubeerawo nga tuyise mu mateeka. Olwedde ekibiina kyo tetwogerako kyatwalayo ne amendments eza constitution yaazo ne zigaanibwa. So olwedde olaba omuntu atakwagala oba okola ki? Oba omulaba. Kati ndabanga kuba kwekuba mupiira kuba muntu atakwagala nsonga lwaki ayolesa obutaagalwa bwe gy'oli. Ffe twogera kuno ku mikutu abatatwagala tuba tubamanyi era senga mungoberera abatatwagala tetuboogerako tuba ma opportunity okwolesa obukyaye bwabwe gye tuli nobeerawo ng'omuntu omulaba akeera n'ayagala okuyisaamu eggaali n'omulaba n'ogamba kale I won't give you the opportunity. You know them, musobola obbawandiika awo mwawandiika awo wansi ng'omuntu omulaba ayagala akwogereko n'omugamba sijja kuwa chansi. Musajja wa mukazi gwe sijja kuwa chansi kunjogerako, sijja kuwa mukisa. Ngamba omuntu ono byaliwo naye sijja kuddayo muwa mukisa kunjogerako. Okitegeera akakodyo ke bagamba asirise takola ki? Teyejjusa. Kati waliwo nze sebe yanvunaana okuseka amwogeddeko n'enseka nasanyuka amwogeddeko neŋŋamba bw'ogambye kati n'okuseka siseka nsirika n'ensekera nsekera muli mu mutima mba nkuba enseko ziri zennyini naye Katonda weebale nnyo. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaaya okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli of course buli wondabanga ndi bwomu kitegeeza from my point of view okusinziira bwendaba ensonga eziba zitambudde nga nina okubeera nga nzibawaako opinion ya editor oba ya CEO oba ya producer oba ya videographer byonna nze awo mba nfuuse byonna. Kati Issa ye yagamba nti wano tukoledde abantu tumaze ebbanga nga tubawa audio olw'okuba obeereyo mu buyimba bwa kwepicha naye anyway
Nana habo mafwash nkugamba gwe wenna n'ekizibu ky'omukamwa amannyo gaaguba galimu ebiwuka ganyenyera ova omusaayi mukamwa olina ekiswa ekibi Nana ye musawo gwenkuzigirira owakamwa wabbeeyi nsaamusaamu ate nga yakakasibwa National Drug Authority beera nga gwe weefunira Nana oyo tubadde naye ebbanga testimony zibaddewo era nkakasa nti Nana oyo oba osobola okumukozesa gwali emitala amayanja osobola omufuna okuva wonna we batunda ebintu bya bannayuganda ojja kuba ofuna Nana oyo Hajji Yasin Kiza musomi wa dduwa oba olina ebizibu ebyenjawulo naawe ebiri spiritual mukubireko obwavu bukwesibyeko okola naye sente zikuyitamu oli mu bufumbo embuto ziganye wetaaga dduwa ate Hajji Yasin Kiza oyo yajja okusomera ku dduwa ebintu bibe nga bitereera. Anyway, from my point of view olunaku olwaleero tugenda kwatuna ku nsonga nyingi ez'enjawulo okusinziira ku mawulire nga bwe gatambula. Waliwo omukyala wa Seggirinya mama Naggirinya yavaayo awo ssebo n'agamba ali disappointed nnyo mu bantu abagenze wa kanso Nalukoola bajjabe era lava nti mwami Seggirinya ali atambula nalaba ebipande Nalukoola alina omutima mubi naye mwami Seggirinya nga tanaba na kulwala yakubanga esimu n'agamba mu MP2B si bwe kiri eddoboozi lyewa lyekyebando kyagamba Seggirinya ebiseera ebyo tewaliwo MP waliwo so waliwo MP naye nga n'omwami naye yagambanga eddoboozi MP2B sisuubira nti Nalukoola okkuba ebifaananyi bye okwagala okwesimbawo nga wadde Seggirinya yali wali nga mulwadde alina ensobi gye yakola kuva 2024 wali olina okulaga abantu ani ajja mu 2026 so awo ndowooza omukyala just yeevuzeemuko speed then ne luswa okugamba nti oli gwavuganya naye kanso Nalukoola yawa miliyoni 2 bano abakyala okumuwagira okumuggyako sympathy card akalulu badde olina kafunira ku sympathy si ku busobozi awo nawo ne twebuuzaawo naye akasinza okunnyumiramu yabuuza moderator bakyala bameka be walabye ko oli bana ko ye ate 5 ne ŋŋamba omukulu kyayagala okugamba Seggirinya abadde yayimba kayimba ka budumulaasi ngenda kusiba faamu kuba wagamba nti ate 5 baliwa walabyeko bana 5 baliwa kyayagala otugamba honorable abadde n'abakazi abawera 10 oba 9 oba 12 ye nga manyiiko 9 ako nako nalabye nti walabisizaamu omugenzi kululuswa ayitiriza okulabisa omugenzi kati ate we nalabye akantu ako ne ŋŋamba abantu abayokya ebitundu bya Seggirinya mwamukola bubi kyali kibi kuba omusajja ow'abakyale 9 oba 10 okusinziira ku luswa kyali tekisaana olaba n'ow'omu era tukivumirira. So from my point of view ndaba nga awo maama Naggirinya weevuzeemu speed gwe ng'omukyala asuubira nti famire Kawempe we nalabyemu akantu ke Kawempe ako famire ya Seggirinya eringa eyali yawamba Kawempe nti yegenda ogitegeerera maama agamba mulondo ono abakyala twagala kwesimbawo ate ono naye azzeembu ate naye alina byayogera kwegamba tetwamutegedde naye kye tutayinza kukkiriza ffe nga bannakawempe tetuyinza kukkiriza famire emu kututegeerera twagala twetegerere ng'abantu ffe bannakawempe kati wali yagamba sajja kizza eri amaalo g'emukono kyefudde ekyekawempe ffe bannakawempe bannayuganda ate kisoboka sobola okubeera awo nga ninayo omuzigo gwange Kawempe nga ngukolamu anyway ensonga eyo from my point of view maama Naggirinya weevuzeemu speed ekyabadde kiteetaagisa ku nsonga eyo. Nsonga kyawe endala gye nnyinza okulaba my point of view ensonga kyali mu politics ensonga ya General Narweyiso tayawara watupu General Narweyiso yagenda nakola interview emu mwe yannyonnyolera mwe yavoolera omukulembeze Bobi Wine n'agamba ne mufuna akalenzi ne kajja ne kabafuga
Yavuddeyo n'akola interview endala n'agamba asaba kisonyiwo mumuleke temumuvuma mwandi mubuulidde bubuulizi. Abaana bamuyisizaamu eggaali naye ekikolwa ekyo tekyabadde kirungi. Ayina omu gwe yagambye alayika Kadaama ali Saudi mbu amumanyi n'omumanya ne maama we yamwogeddeko n'agamba naye tekyabadde kirungi. Ekituufu tekyabadde kirungi naye omutimbagano guno ogulaba. Omutimbagano guno olina okuba very selective ku bigambo. Abantu b'okuno eno ensi yaabwe fe abategeevu abaliko abasobola okugamba nti munnaye kino tekyogerwa mu bantu tuli batono. Abaana beevuga wano supiidi omwana akukuba ekigambo olaba avuma ffe bategeevu bannaabwe. Abaana bayisiza mu General Race eggaali ekikola kye yagambye mwandikivuddeko naye ng'ekyamazima mwandikivuddeko kuba kyala mukulu nakazadde wa ggwanga lino ate ne byakolera eggwanga erabye ebyo. Naye ekyasinze okumuluma ye mwogezi w'ekibiina eyamugambye nti ye mu lutalo yali takuba mundu yalina emirimu gy'akola n'amugamba emirimu egyo gyonna gikolebwa abasirikale. Wogenda mu barracks teri bafumbi. Bwogenda ku ssomero oli wagamba nasomesa ku ssomero gundi oba nali ku ssomero gundi gye nakolera. Essomero osobola okujja kuku ku ssomero ne libaawo. Ekyo kireeta n'amasomero okwekalakaasa. So omulimu gwonna oyinza obuteyita musomesa naye obeera mukozi wa ssomero. Era bayinza okugamba teaching staff and non-teaching staff. Ekigambo staff kibaako. Okitegeera? Ojja kuddaawo naye amagye gaba n'abasawo, gaba n'abafumbi, gaba ne ba inginiya, gaba ne bamakanika, bonna baba basirikale. So oli kyonna kye yakola waba ali ku level eyo olina kumanya musirikale ali specifically mulimu ki. Tosandika kunafuya mulimu gw'oli mu kyaba akola. Kuba sebo ne makanika mu magye bw'aganda okkanika bitanka ebyo obeze mamba tezitambula. Kati gwe tojja kuba mundu ogambe nze ndi mukubi wa mundu gw'oli makanika. Emmotoka ali ekufiiriddeko ku battlefield. Emmotoka ali ekufiiriddeko ku battlefield awo nga weetaaga makanika agisimbule. Wali okubyeko sabaawa olubuto ne lukugamba kati wano wookomye. N'omala ojja ng'ova kuba baaduuyi ne bakugamba emmere yaguddemu omusota. Obusungu bw'owulira buba buzibu nnyo. Ekyenda kuba nakyo kikusaba byakyo. So General Race kyonna kye yakola yali musirikale. Ekyo toyinza kimuggyako. That is from my point of view. So abamuyisizaamu eggaali kyabadde kikolwa kibi. Tweyongereyo. Andrew Mwenda ne Ssemujju Nganda bawa shouting match. Yabadde shouting match no yaddala. Naye in shouting Andrew Mwenda yagambye I know how to shout and I can do that better. He did shout, though Ssemujju brought the evidence. Ye musajja yabadde wa bwino. So eyo bate eyo bwetyo nayo bwe yabadde. Okuteebwa kwa Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi yateereddwa. Mu between the lines twakuba mu kotoki ne tubalaga nti kano kabeera ka reverse psychology. Yes, wajja kubaawo okujaganya. Hayi nagambye wajja kubaawo okujaganya naye oyogera eri eggwanga omuntu akolola. My point of view ku nsonga eyo aba akulemesa kutegeera kye nkugamba. Aba nsolima si bwe kiri si kirungi ate munnaye just oli nsolima okukolerera mu waka w'abantu naye ene kasita kifaananyi akikwata ate abantu baganyekera okufuula omuddugavu ennyo nteekaako kafiruta. Webadde omuzungu twawukana. Anyway, akantu ka Chairman Nyanzi okuteebwa oba abakulembeze ku ntikko okuteebwa bafuutu soodya oba abantu ba bulijjo nze mbayita bafuutu soodya bonna bo ne baba nga balwayo. That is a tactic ya reverse psychology nga twabagambyeko between the lines gye bakozesa otandika okugamba ebyo byabo be bafunamu
era abo be bali awo batyo otandika beekutulako naye ng'ate amaanyi g'abantu, amaanyi si ga bugagga, si ga position, si gaki, g'abantu. So kano ka tactic kakukutula maanyi g'abantu kebakozesa gamba olaba banakwata ojja kumalayo emyaka 4 nga Olivia Rutayi chairman Nyanza amaleyo nnaku 4. So awo ndowooza musobola okukabuuka, but it is just reverse psychology. Oluusi n'obanga tewali nnyo misango naye nga ono ye bajja kumuleekaanira nnyo. Balabyeko omubbi nga byakasawo ne bamuteekako njabala nadduka, mugenda olaba jeeyo bando y'esente n'asuulako ababadde bagobe 10 ne kusigalako 3. Alaba 3 balemeddeko n'asuulako, mwe mutamugoba n'ateekawo akavuyaawo. Abadde agoba omubbi ate abaza okulonda sente ne bamusala speed. So kyekino okusuulako chairman Nyanzi ne bamuwandula, Bobi Wine ne bamuwandula, Eddie Muto ne bamuwandula, kakodyo ka kusala speed. Speed y'okubanja. Era ndowooza mwakiraba ne mu Olivia Rutayi ne Sanya abaali faces z'abano ba political prisoners okuva e baavaayo akaliro balinga ke baasalako. Olina kubanga oli mu malirivu nnyo okusigala ng'obanjani ba political prisoners. Era kyovola Besigye we yagenzeeyo engeri gy'alina ku maanyi debate eyo neddamu free all political prisoners bambateeke mu kooti z'abantu. Besigye ono alina ebintu byakoze nga birabwako nga achievements nakugamba nti ku musolo guno gwe tuwa okuva mu direct tax yali emu ku effort ze. Court martial eyo ensalawo yaayo yali musajja we FDC eyaloopa yali ani Kabaziguluka. Kabaziguluka naye ensalo okubanga etuuka amaanyi ga Besigye toyinza gajjamu kuba omusajja yabadde aganye okugenda mu kooti nga yaganye okugendayo okuwoza. So judgment eyo esobola okuba gye yakolaki nayo yagiteekamu ku ka speed okutuuka okubeera nga kati ali mu kooti eno eya bulijjo Dr. Besigye. So embeera eyo naye esobola okuba nga nayo bwetyo bwe yabadde between lines kuba toki mu nsonga okusinziira ku nsonga nga bwe twazirabye we ziba zitambula. Okay, Dr. Besigye mumaze, chairman Nyanzi mumaze, Kanonoleso mumaze. Honorable Sewungu okusituka njagadde nsooka empiseewo eza politics. Olwaleero ngenda kuzitema mangu atuukira mangu straight to the point. Sewungu okumusitula mu kooti. Amazima amatuufu Sewungu teyasutuddwa, yabadde protocol nakikulazeeko mu show before Isa yabadde asazeewo okutta zi kamera nakikulazeeko mu radio vibe awo nti Honorable Sewungu yatunuulira leadership y'ekibiina mwava mwa subscribinga n'abawahayirake yaabwe nga bonna we bali wadde bato mu myaka ku ye kyokka ate bakulu mu kibiina mwava. Oba ntegeera gwe tosobola kuŋŋamba nti Dr. Besigye azze bwazze olw'okuba munnaye omusinga emyaka gwe mwefudisi oba mu kibiina kyonna ky'olimu oli mukadde okusinga ku ye n'ogamba nze nja kusigala ntudde era ositukayo n'ogamba dokita. Waliwo ebintu bye bagamba we are all equal but others are more equal than others. Kitegeeza ki nti ffenna tuliwenkana mu maaso g'abantu mu maaso ga Katonda naye mu byensi obuvunaanyizibwa bwaffe butwawula. Tikati nze wemba ndi munnamawulire ndi munnamawulire nina okukavalinga okuwa endowooza zange tekitegeeza nze mugezi asingayo. Waliwo omuntu ali eyo mu comment section wano tali mu kamera tali muki naye yakkiriza okundaba ye n'awabulaawo mu comment section era asobola okunkubira ne kasima Papa Nero oba Zanero mukulu Zanero. Tekitegeeza nti ndi mukulu we naye olw'omulimu gwenkola okitegeera ampaamu akatiibwa ako era ne mu comment section agiteekayo mukulu Zanero nze mbadde nteesa wenti ninga sinze esinga okutegeera bino ebintu. Kyoka comment section njirekawo nga nzigule abasinga okutegeera bawandiikemu nsomemu mpitemu ko bwenti ndabe wawe nina okutereeza. Kyokka ate mu buvunaanyizibwa bukola omulimu guno oyo omuntu asigala ampa ekitiibwa wadde ampabula. So Sewungu
okusitukawo mu kifo ekyo tebereza nga leader of opposition kuba Bobi Wine yabadde afunye ekifo nga president Joel Sonyonyi nasigala nga ayimiridde kyokka ate mu mateeka g'eggwanga ye leader of opposition of which Sewungu opposition oliye mukama we mu parliament naye nga alina okufuna ekifo n'asituka nadda ku ntebe endala agenda okulaba ate Secretary General w'ekibiina ate ye aba mukama we mu kibiina kati awayira kengeeraga nti since is a member of the party era alina okusitukawo. So abavudde ne bagamba baana bato kumanyira basajja bakulu si bwe kyabadde kyokka ate ne mu katambi ako omukulu ng'asituse waliwo omuntu yabadde atudde emabega gwe nalabye nga munnamawulire yasituseewo n'agamba honorable there is a free seat here. Honorable n'agamba akanyimirire lwaki ekisooka siiti we yabadde nga alina okuyita mu bantu nga 8 ekirala Honorable Sewungu musajja mukulu fe abasajja abakulu waliwo batutuuka kati labo wanaaseka fe abasajja abakulu sikusinga obukulu fe abasajja abakulu waliwo tutuuka abasawo ne batugamba otuula nnyo yimirirako ogolola omubiri. So Sewungu yabadde mu kuyimirirako ng'agoberera amateeka g'abasawo okugolola ebinywa si bwe kiri era tekyamukosezza era tannavaayo complainingako wadde n'akamu ku mbeera eyo. So abakivuga bonna they are just people with ill intentions oba with negative minds all the time be bakivuga ekyo naye ng'awo tewabaddewo nsobi yonna yakoleddwa leadership ya NUP. Katudde ku raid eyakoleddwa ku kitebe kya NUP nga tetunatuuka ku raid parade eyo twagiraba butuufu mu kunoonyereza nga NUP yokka si yeesoosa okuyimba shoto clear unageuka about turn kya luzungu omanyi nti oluswayiri laka lulinga oluzungu about to turn kya luswayiri oba clear ku shoto ekyo kya luswayiri ate waliwo kano at ease attention okimanyi nakyo tutokera naye Abaganda tulina obuzibu ebigambo ebyo bya luzungu naye tulinza olowooza bya luswayiri at ease attention kobo at ease attention bye bimu steering ne steering tubivugirawo shock absorbers sekabuzoba. That is why I'm a proud Muganda. We don't confuse ourselves. We are very quick at finding a solution. Sekabuzoba. Shock absorbers. Or absorbers. Sekabuzoba. Steering. Bearing. Fega Waganda. Twangu okoteme mugambo netugutegererawo. Study je baita stand je tuita study. So parade yo twagiraba tugamba bana ke bayimbye oluswayiri nitugamba naye Kamilioni wano yayimbazi achakulia tu shida za dunia ngate bamuvunana ko kwogera luswayiri nitutegeera nti oluswayiri lwali it's just a mode of communication. It's a language. It can be used. Though amaje galwetumako nnyo I think for trying to avoid tribalism. Abo kitegeera kuba amaje ago gabeera ga unitinga. Katutuba twogedde amaje gaffe twogera oluzungu oba oluswayiri. Kikendeezaako kwogera olunyankolo oba oluganda mu barracks. Kitekawo mode of communication eri uniform ku musirikale omupya ku mukadde neera abo babeeramu ogenda okulira ng'olyoga hati guni hati kamanyi okuvaayo ka hati okuvaayo ka hati then osobola story ekinayo neevaayo naye nga oluswayiri is a mode of communication gye tutalabako buzibu okukumbamu twalaba basika utu abachachi abachi abana b'essomero ziparade bazikola nitulaba nti wayinza obutaba musango naye bagamba ewali omulema tokolaki tofunyizaawo ngalo ye system gye tulimu era ffe twalabira ntugamba obuzibu buzze
anti ewali omulema tofunyizaawo ki, ewali ayagala obuyinza ng'eki tokumbakumbamu. Ayinza okulowooza oyagala kumba ng'obadde oyogera match to parliament, match to state house, match to ki, wakulaba ng'okola lyasoza okukumba. Ayinza obutamanya nti okumba birthday surprise n'akinterpretinga mu bulala, era ndowooza kyali interpreted mu bulala. So emboko yatandise okuvuga, wadde ate am disappointed n'abantu abamu abambadde ebyambalo by'abafuutu soja, statement ze bakola ezongera okutabula embeera, because embeera eri wati eri ku bunkenke. So mu vidiyo obuvaayo nga kano minisita ke yayogeddeko ng'oli agamba tujjako uniform, agambye naye lwaki mwongera okutabula embeera. I think that was going overboard. So omukulu yakwatiddwa oyo omu ne bafuutwa soda abalala bagenda bakwatibwa, but okutabula embeera kuno going overboard kusobola okuba nako kalonsambulira ffe ng'Abaganda naye kalera antereeza. Kalonsambulira wayinza okuba nga bwe yakola ki, we yavaawo oba waava. So what do I have to say? Bali mateeka tebali mateeka, tebalina tteeka lye baamenya. Ekyokubeera mateeka kye simanyi, ne waliwo okugamba nti tewali tteeka lyenkoze eki lyemmenye. Naye ekyatuusiza kati kyamaani Nyanzi okukwatibwa nga ina bibannyonnyodde, ofiisi za Nuupu okulumbibwa, ebitongole by'okwerinda byonna ne bikola saaki ne bimenya enzigi ne bikola ki byonna. Katiisaamu ffe nga abalabira ebintu ewala tusobola okulaba nga interest y'omulabe esobola okubeera nti ekibiina kijjibwewo, si bwe kiri? Kabadi ako kasobola okujja nga n'okukwewozaako kizibu. Manyi waliwo omusango gw'okola oba ekintu kye bakuteekako ng'okukyeggyako kizibu. So tetunnamanya ripooti ki ebyokwerinda byegenda okuvaayo nabyo, naye whatever they can say, ekirungi waliwo CCTV camera, Nuupu erina bannamateeka bangi, but omuntu atakwagala oba omulaba. So omuntu nga takwagala tomuwa chance kwolesa butakwagala bwe gy'oli. Esystem ngikozesa nnyo nga nze ng'omuntu Nero, bwe mba nina omuntu gwe saagala oba omuntu gwe nninako obukyayi, I avoid that person. Mba saagalawo mbeera yonna etuyombesa tutandike okugjayo obuteetayagala bwaffe. Twerevo nti nze wemba sikwagala osobola n'okunninnya ku kigere ne sikugamba kuŋŋamba sorry, kuba oyinza okuba okyaŋŋamba sorry ate ne twekuba. So nkuleka n'onninnya n'otambula n'okola ki, n'ogenda. So embeera eno ndaba nga already Nuupu nkoko njeru wadde kala zaayo za red, nkoko njeru ndi buli akagimansukako bajja kukakuliriza. I think tusobola okukkiriza that some statements ezikolebwa abantu abamu zireetawo ensonga lwaki oli aba akutuusaako obukyayo bwe bw'obukyabwe bwe abulina buva ku ggumba kwebuli, era anoonya waggukisa ekiruyi kye. Mujjukira nga Nuupu ejja okubeerawo. Okimanyi twagenda mu kaluka 2021 nga 2021 nga Nuupu eri wakati w'okuwoza oba yabbibwa oba yagulibwa. So a mistake oba ekintu kyakoleddwa nti kati tusobola okuddayo mu mbeera eyo ey'okubeera nga tulina kusooka kwegayirira Nuupu okubeerawo nga tuyise mu mateeka. Olwedde ekibiina kyo tetwogerako kyatwalayo ne amendments eza constitution yaazo ne zigaanibwa. So olwedde olaba omuntu atakwagala oba okola ki oba omulaba. Kati ndaba nga kuba kwekuba mupiira kuba muntu atakwagala nsonga lwaki ayolesa obutagalwa bwe gy'oli.
ffe twogera kuno ku mikutu abatatwagala tuba tubamanyi era senga mungoberera abatatwagala tetuboogerako tubamma opportunity okwolesa obukyaye bwabwe gye tuli nobeerawo ng'omuntu omulaba akeera n'ayagala okuyisaamu eggaali n'omulaba n'ogamba kale I want to give you the opportunity you know them musobola obbawandiika awo mwawandiikawo wansi ng'omuntu omulaba ayagala akwogereko n'omugamba sijja kuwa chansi musajja wa mukazi gwe sijja kuwa chansi kunjogerako sijja kuwa mukisa ngamba omuntu ono byaliwo naye sijja kuddayo muwa mukisa kunjogerako okitegeera akakodyo ke bagamba asirise takola ki teyejjusa kati waliwo nze sebo yanvunaana okuseka wamwogeddeko nenseka mbunasanyuka amwogeddeko neŋŋamba bw'ogambye kati n'okuseka siseka nsirika nsekera muli mu mutima mba nkuba enseko ziri zennyini naye Katonda weebale nnyo mba nkuba enseko mba nseka mba ndya bifi bya nkoko mba neemiisa naye nga sikuwa opportunity kikulaga so nupe erina okwadoptinga sikiiru eyo. Don't give someone an opportunity to express their dissatisfaction to you over their ill intentions, their evil, demonic, I don't know what other ugly word gye nyinza okuteekawo okugikwolesaako. Babiwandiikaawo. Wandiikawo ekigambo ky'Oluzungu. Ninaye nagambye nadde enkola sho nembuuza am I black? Oli nalowooza nkubye embogo nateekako wabula zannero wasomerawa bwe ntyo nabaleetera akantu be in the know naho ne bagamba nti oba the final channel be in the know bannaye tumanyi Oluzungu twewola nako ku Luzungu so we nkugamba am I black? That is a right English statement. Ngaye bagamba those are blacks, those are whites. Is he a white or is he a black? Kati nabyo mwagala tubyogeze mwakasajja kwogera Oluzungu lwekajja mu nnyonyi ze kaalinnye empitirivu ennyonyi teriggwa nina ennaku okutegeeza nti ngenda giddamu amaaso awo nasiyenda kwogera ddi buli lwenjogera ddi ndwala agenda kulaba ku kayene kakalaamu mbonaawe oyagala kulinnya ku nnyonyi gwe nasooka kutwala kajansi osooka ogezeeko kwezi ezibuukira wano ng'ebinyonyi gwogera sooka linnya binyonyi nze nja kulinnya ennyonyi omanyi waliwo ebinyonyi n'ennyonyi neri ajja kulinnya ennyonyi neri talinnya binyonyi neri alinnya nnyonyi yuzi yaŋŋamba bapatwala mu America noonya kasente masomero agamu sebo agatwala abaana mulambula wammwe mulambula zoo baana basomera musomero bagenda kulambula America naye bannaye nange ekyantwala mu ssomero ly'abagagga kye simanyi abazadde bonna basasudde enze akyemagaza njagala omutima gwagala naye omwoyo gulaye kate gusobola nabuuzizza tikyawe is it compulsory? Because you know it's optional. Because I will take the option. Now is it compulsory? Because no, it's optional. Because I will take the option. Katitombuza which option I took. I took the option. Have I told you the option I took? Bana balambula zoo, balambula Coca-Cola, balambula Namanvi. Mutandika mutya okulambula America. Tulambula eri zibundi bujjo, tubatwala eri bayitayo bino bye twasomeranga batutwala kwa Kasenyi landing site na tea growing in Mukono, Boyikwe now.
sugar cane plantation nkakira byebintu bino okulambula emutandika muti okuweereza opapula nti abaana bagenda kulambula mu America kuonoona just nsoma ya Uganda gye tufuba okutereeza bagibbika mu ddubi bwe abantu bemwayonoona ebintu bya promo party omwana yagira mu helicopter amaze okusoma bamubuuza max ziriwa ate omwana oyo yafuna omukisa okimanyi nti yafuna omukisa nti bonna S4 kati ya bonna bayite bonna bayita buli omu yalina result 1 buli omu yayita sabaali basabaliza result z'omwana we helicopter nesanyo bategeeza nti yayita bayita bonna bayite ate era ke nazudde nti bonna bayita nembala nti trip ya America teriiko max nze nkolera omwana okuyita obulungi mu ggwanga eddungi weeriti eriyisa liti naye erayo omuzira kisasobola okunyamba nesiswala kuba buli lwenzirayo daddy are we going to America have you paid for me konze I'm taking the option osigala omugamba kiro ky'okuba n'omwana omuto osigala omugamba I'll pay when I get the money paka olunaku lunaatuuka kati awo munnyonnyole I didn't get the money okay next time okay daddy nakiwedde abaana abato tebasiba busungu bwatumbizi nga bano so opportunity ogiwa abantu kukulaga butali bumativu bwabwe nsonga kyendala awo kivulu kyali yeni eyani ani Chimani Nyanzi twamwogeddeko akakodyo ebigere wabadde osuubira dda ati adde nga ayambadde Timbalandi kasita drone ekulya kasita ekulya tosuubiranga okudda nga oli mulamba so ebigere bya Chimani Nyanzi that is what we expected exactly in fact kumanyi waliwo omuntu eyaŋŋamba nti kikyosuubira mu gavumenti nemugamba bingi naye ekimu ku byo byensuubira nga tebiriiko kubuusabuusa okuwa omusolo nkusuubira okwo ko kubashuwa ddiru oba ojja guwa oba otyo ogwa gavumenti ojja kola ki kati womala oguwa saavisi eyokukolera enguudo oteeka eddala mu ddwaliro n'ogamba awo tusabe nnyo awo n'omugamba nkisuubira naye tusabe nnyo okusuubira nti poliisi ejja kwatisa amateeka ekyo kyoba okisuubira nga nkuba kiba kirina okukutuukako wabula weetaaga poliisi ekuyambe tujja kukuba essimu tulabe obwangu bweneekozesa oba kitegeera waliwo ebyosuubirwa so Chimani Nyanzi okujjanga ebigere byatifu oluba okugamba you under arrest woba olina obusobozi weeyase wekka ebigere kuba batuukeko nga byatise kuba byo biva bijja kwatika okukuba embooko ngeza akakwenza woba olina obusobozi weekube wekka nga tebannakola ki tebannakutuukako naye tosobola kuvaayo nogamba yakomyewo yenna nga akubiddwa obadde osuubira alinakomawo nga aliko firuta so ekyo toddamu kukimbuuza ekyo buli munnayuganda aba akikola ki akisuubira ekivulu kyali yeni sikindi okusala wabadde okisuubira wadde tokisuubira nze nabadde nkisuubira era ekyabadde nawo okuwera abantu 3,000 nakyo kyanneewuunyisizza era kyandaze nti omusajja oyo w'amaanyi nnyo nno lwaki ngamba bwentyo omuntu eyakuba abantu mu nkuuka omuntu nga akulabudde nti teri live omuntu abeera ku stage n'agamba awagira Fangoni aliwanika omukono kino kiyamba ggwe because olumu ffe tugenda mu sheezo nga tetugenze kulaba n'oyo nannyini sho nga tugenze kulaba nga onooberaba firimu kangende malireko eyo obudde katojja kugamba wanika omukono neme kuwanika kitegeeza buli muntu atali wiringi kuwanika mukono tajja kujja bwe tugenda okulaba ezo sho
tusuubira nti awerekeddwako abayimbi abalala nsobola okujja ku shoyo naye nga saze kulaba gwe naze kulabirako bayimbi ki bapokaminga abapa byenyinza otteekamu ssente aba curtain raisinga byuma ki ebisinga because abantu baga temutulowoozesa nti buli ajja ku show abazze kulaba oyo muyimbi nedda sometimes omuntu abazze kulaba ati gwanaateeka naye mu show ye byuma ki byanaakozesa mutegesi okitegeera there are so many things bye bajja okulaba mu show kati gotandika okugamba gwawagira fango niwanika kino kiyamba gwe. These are the neutral people who just love music and entertainment. Soka n'obasalako abo bono obaleka nagamba then abawagizi bo enneeyisaamu agamba yasambwa olabye eggaali eyise ku street n'ogamba anaasigalayo anaaba n'essimu wano naye era abaana abo mbeebaza sebo babagambe muwanika amasimu bbanga era nendabanga bawanika museeko tooki. Nze teri muyimbi wa Uganda ayinza kuŋŋamba nti shayininga waliwo agamba mu shayininge buli ashayininga akataala ako k'omulisa ako kayinza obutadda emikono waggulu amasimu mu bbanga mukwate ola nti oba bwoti amasimu mu bbanga omanya abaana nti bakola akuba guno omukono akuba wano joint bwoti essimu newandagala nze naliko mu kivulu ky'omuyimbi omu n'alinnya akuuma mu bbanga we bati nagamba mugyeko amataala amasimu mu bbanga kati nze engeri gye nnina enviiri biseera ebisinga tebe biseera nalina nviiri mpanvu wembeera mu bifo ng'ebyo abapanda balowooza ndi omu ku bo nze tebankwatako naye abandi maaso bonna nalabanga mba kugwa buli ashayininga ogenda olaba obutaala buzikira bwokka so ne mmala naye abaana bafango ne bandaze bawanisa obutaala ate sinafunayo mboozi yonna nti waliwo amasimu agabbiddwa obudde bukyali tunaabibulira naye bawanise. Okay. So abantu abo beyafunye bandaze nti musajja w'amaanyi okuweza 3,000 awo yasinze Big Eye ayina okuba yasinze noono ndi Musoga. Yamusinze Gravity yasinze Gravity Gravity yanamumeka 1,200 ono yawezezza 3 yamusajja w'amaanyi amaanyi naye baaba obeera olina 3,000 mu nsawo nga waliwo yakavaawo n'ebiri ekitundu gwoziwakanya. Okay, omutegesi naye omumanyi naye omutegesi ono generation promoter eva ye agenda kukola bizinesi ng'esala musale kati tunatera omuwulira nti agenze eggulu yegayirire byaganye eggulu gy'asula agenda ggulu generation promoter naye ate ekirala kyenneewuunyiza ze TV n'ebifaananyi ebikubwa bitukubira awo mu maaso kola biti naye ogendako emabega n'okola oti wano we wali obuzibu ne TV zigamba namungi y'omuntu yeeyiye zikubira ku front line tokobera ku front line don't surrender ererere anyway kuba enema kuba wano mu maaso. So ekivulu bwe kityo kyabadde kyakoze namungi w'omuntu yeeyiyeeyo mu kivulu ekyo. Naye ensonga yoyo gwe twasobodde okubeera nga tubalaga naye nga tugyeko ono namungi w'omuntu ate wabaddeyo namungi w'omuntu owagira diyeta. Omusajja eyayimba oluyimba lumu baluyita nzegira diyeta loliwa luyimba ki
alina oluyimba naye yayimba paati emunze Gladiator awalala bayimba wali tuli masannyalaze nze Gladiator tuli masannyalaze Gladiator nono muyimbi mulungi nina oluyimba lwenawulidde ng'ayimba ne Chameleone. Ekizibu ekiri ku Gladiator kiri kimu, tamanyi butya bw'alina kozesa ddoboozi lye. Abantu abalina eddoboozi weeriti bayimbira nnyo mu dduo nga waliwo wa Sweet Voice gwe n'ojjamu ne Bridges n'okoonamu. Kati ekyo wonookitegeera kyekizibu ekyalinga ne ku Wizo ng'ayimba yekka paka we yazuula rediyo ne bakola blend ennungi. Kyekimu ekyali kuyiya Moze ne Ziza Bafana wadde ate Ziza Bafana yali versatile nnyo nti ne bw'omu asobola oyimba. Okitegeera? So Gladiator just alina ensobi z'akoze, but I think that is the price of being famous. Kaka kati baako okubana nti kati erinnya Gladiator mweliri mu bantu. Kati lonchi kasiteggwa. Kuba yakoze lonchi y'oluyimba lw'amasannyalaze nga lulina views emitwalo 3. Bantu bakola lonchi nga oluyimba lulina views million plus. Kitegeeza oluyimba lwabadde tetunnabakola ki? Kunyikira ate najja mu ngeri ya beef. Yajja mu ngeri ya beef naye ate mbuno ng'alinga azze okumalawo beef. Kuba nabeeranga awo nga bagamba Makindi waliwo omuyimbi olaba bonna balina eggaali naye waliwo eggaali ya Gladiator y'amaanyi yagase parasonali yeni ezikuba zonna. Nangamba omuyimbi oyo alina eggaali esinga amaanyi yavuddewa. Bagenda lompa nti wa gold biki ngendo olaba ebimutambulirako ne ngamba ono omuyimbi bagenda kumulya paka SFK bagita Sifu Management. Kati yakoze concert yakoze birthday oba get together. Kuba yabadde get together. Nabadde njagala byogerako benkola nabo ne baŋŋamba omusajja ateekamu akasente naye kati nze nkolera abantu sitera nnyo kulya kasente. Sajja yankwata omukono mubuuza owaye tubulire ku concert Gladiator nazannero zanne onzija omugaati mukamwa. Ngamba naye ate mukamawo wandimutaasiza obutakola loosi muleke bw'aba takola bino bya kisiru tetujja kulya ojjawo olusaniya lwaffe tulyewa. Alien yalyanirule yakoze ekintu ky'okubeera ku musaalaba ogwo n'okukunamya Yesu n'agamba ono Yesu mulalamu nga Yesu wanywa kayaga oba walina byakuma embulemo nga amagezi gawe embulemo luli abadde atuleetera nte tuli atuleetera enjiibwa ejjuba kati yaleese ebintu bino nga biri satanic to me. They look satanic, devilish concept zino. Wembule nange no Wembule oyo nasooka mulaba mu Kapalaga ng'azina amazina ge ekyuma ekirima enguudo nga kaana kato ko kaana kato by the way. Naye these things that are so devilish, I think musigale mu njiibwa n'obubbo. Kati ate ogenda ku ddiini. Eddiini is a very big institution to attack. Wadde oli alyanirule but anyway byebyo anole tekola Katonda. So waliwo omwana muwala ono anna aratuganiriza kuri gahunda za ariko by'umwihariko turitsa ku iyo ndirimbo nshya egurero ya Bugi wa myaka tusobanurire byinshi kuri yo. Omwana yakunama wano n'atulaga akabeere Gloria Bugi. Gloria Bugi. Niyo mazina yawe? Yego. Asanzwe. Ayina n'amazina Businze Gloria. amazina ge manya Niyo mazina asanzwe. sewo osobola okuyagaliriza nero zinotya nk'akumuha. Yego. amazina ge Mukasi izina ryanjye Businje. wano yali Rwanda Ibirenze ibi. mbu 1999 ni yakangahe yawe? Ya gatatu. myaka 3 ge yalina mu 1999 Umwaka ushize. nedda mu 2010. ariko yali akayimbira emyaka 3 iya mbere Nagatatu. yitwaga gute? Light the fire. myaka 3 kitegeeza ki myaka 3 myaka 3 oba nnaku 3 myaka 3 a Gloria Bugi myaka 3 yali yakayimba mukano ka video sinti alina emyaka 3. Omanyi Gloria Bugi azikiriza ddala n'abatanzi oyo waliwo akantu ke baalaga aromatic
ne bamuyimbira sosolya watafa atuuka ku lyengedde kati nafunye omubiri gundabisanga ekyokulya gwe wali tosuubira nti oyinza okusaba maama nnyabo ensi yonna eyaayaana wamuna mu myaka 3 ate sebo kati yembalaasi eri mu kibuga wamulabye ku comedy sito yapafominze ku comedy sito neŋŋamba banayo no Glory ya buji yena nga ali buji naye abantu tebaagaliza kati omuntu eyakunamye ku comedy sito kati abantu bagenda ku comedy sito ye performer waayo akyasinze bankyawa naye Glory ya bugi akunama emabega ne mu maaso bakora bikyamu abatabani naye kati Glory ya bugi abatabani ba Faraawo ku kyobalaga oyagala bakole ki kuba yabadde ku comedy sito n'akunama paka ku mudumu ku luno yalaze mudumu paka ku mudumu kyenkugamba kyekyo ntekeyo ka video tebakajjeeyo yakunamye paka ku kali akakola sola kasa ye nakalabyeko sinnakalaba kabadde ku comedy sito yakunamye nakola neŋŋamba bannayi akatambi nga katabuse ng'ayambadde ebyoya yenna alinga empisi neŋŋamba eno tekyali mbalaasi eno water back naye omwana yamuleese n'agamba mu maaga 3 nene Rwanda kamera zaayo si nnungi omwana yali muddugavu nga nzi naye ze Uganda anyirira tewaliwo firuta mugina emyaka 99 tewali firuta njo tewaali ani gwe neerabidde tewali gwe neerabidde tugende from my point of view byebyo naye Glory ya buji Uganda has good food. If you see how Glory ya bugi looks now and how she was looking before and after, you can really believe that Uganda is the part of Africa blessed with good food. Because ekyana kiridde emmere kati embalaasi evugika n'obulamu bulungi embalaasi evugika kati kyemanya abasajja 99 ku 100 eno embalaasi bandigivuze kyokka ate eno eya before bandigiganye bandibadde nga 3 amaanyi gabawedde nze nkugambye ku Nabatanzi abatanzi waleero n'omulabako omumanyi Nabatanzi waleero g'omulabako ne Nabatanzi oli gwe baleeta mu aromatic ogamba ono kangende noono wa telefone tetukuba bufaananyi bukadde era mulekerawo okuleeta obufaananyi naye nina betukola naye ku YouTube nalaba akafaananyi ke nga kasuku amutaddeyo neŋŋamba nga tuva wala naye nze waliyo akafaananyi kange nga nkyali mu mbeera embi nali mbaddeko mu mbeera embi sibangako mu mbeera mbi mujja bunoonya mubujjewa kusimba sibangako mu mbeera mbi era nali muto nga sina nabirevu nga ndi muto kyenzukira mu biseera ebyo nali nyambala obugalubindi naye oba nabwambaliranga kyo baswaga oba amaaso gaali gaagala kunnuma naye sina bufaananyi nga ndi mu mbeera mbi ne wali ogamba nti nga oli mu mbeera embi ng'olwedde gy'olimu yeeyo embi totera wano okunkwata nga ndi muddugavu ng'egundi eryanda osanga nze ndi mu mbeera mbi anyway bwe tuwadde olunaku olwaleero tetugenda sukkawo wano that is from my point of view myaka 3 uyawutu